Alright, gwe Munnayuganda sooka owulirize wano eno byamaze dda kubeera nga byonooneka. Museveni nga tannakwatibwa tokyakyanca. Mutabani wa Museveni Sali Musalaba abantu nga tebannakwatibwa, nga tebannavaawo, nga tebannasibibwa, nga tebannattibwa. Uganda tugisuubira okutereera. Alright, we twogerera ssaawa zino eno President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Salim Saleh obunkenke wali mu State House ambikuletedde olwaki ogenda kubeera nga byonna obinyuka. Omukulu Honorable Mathias Mpuuga okufuluma eggwanga Uganda finally kikakasiddwa video mu maaso awo njirina ate ye SG1 National Unity Platform bategeeza Louis Lubonga naye ayina byayogera mu maaso awo ebiri very vital eri bannankyukakyuka eri abaana ba NUP. Nyogera bajukiza nga tunaba kubeera nga tweyongerayo video jimpereka thumbs up mba ntegeeza like esobola okubeera nga etambula etukirawo bonna banjagadde okumanya kweno information naddala bannayuganda bali mu ggwanga Uganda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda. Kale katugendere mu kyatuleese olunaku olwaleero. Omukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Salim Saleh waliwo omukulu amanyikiddwa nga Pastor Asimwe avuddeyo wali ku Facebook account ye n'asobola okubeera nga kutemeratemera ensonga lwaki bano abasajja ababiri be balina okusooka ne bava mu picture ya politics oba twandiyise government ya Uganda so that Uganda esobola okubeera nga egenda maaso. Njagala kumanya ebirowoozo byammwe mu comment section. Bantu bameka abasidinga n'omukulu oyo Asimwe? Mu comment section tubuulire, do you think what Asimwe is saying is true? Is it right? Or ayina okubeera nga akola ki? Ayina byayagala okubeera nga ayisaawo. Nganze to some percentage ndowooza mutuufu naye nga tetunagendayo. Njagala osooka owulirize omukulu Pastor Asimwe nga abikunyola omala tubuulire ebirowoozo byo naawe mu comment section. Oli ku side ki? Oli ku side ye oba gwe oli ku side y'Abannayuganda abo bagamba nti no bo bawagira President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Salim Saleh basigale nga beba active politicians mu politics owe Uganda. Sokola bebiriyo kati anti batandise buli muntu ava mu diaspora kati kasitotuuka ku kisaawe Entebbe ng'ova mu diaspora kyatandikidde South Africa kigenda kumalira mu diaspora yonna. Kasaba kebera bwe bati ng'oli Kadaama ne bwe munaabeera babiri ne bwe munaaba omu Kyankwanzi bamala batendeka bamala kwaza amasimu gammwe bamala kubakikera mwenna ne babatwala e Kyankwanzi. Abamu ku bantu abamu abagenda okuvawo e Kyankwanzi bagenda kufa. Teeka bwabiri mujjukira bwe nabagamba lwe baatwala ba RDC e Kyankwanzi ne batta omusajja bamuyitaani Nsereko ali mujjukira omusajja gwe batta ow'Okodi Kampala omusiraamu nga mmaze omulabula bali bamuyitaani oyo omusajja Abudu bali bamuyitaani gwali gusajja guddugavu nga gusajja gukulu mu myaka bwe guti bali baguyitaani ne bagutirimbulira e Kyankwanzi. Awo bafaawo nga bali bamuyita Abudu Nsereko si Abudu Nsereko bali bamuyitaani nga namulabula nga bamuwadde obwa RDC n'agenda e Kyankwanzi bamusiigirwa obutwa ku mucomo teyasukkawo. Linda abo babbire Kasodde ekirungi bbire Kasodde vidiyo zo gye ziri ng'okalakata abasajja abo n'obakubamu n'ennyimba bw'ovaayo emirembe n'odda emirembe. Nabadde njogera n'abantu boono omwana owa CBS eyakafa oyo munnamawulire wa CBS eyakafa yani Sekanjako Sekaki baakakasizza ddala omwana waabwe yafa butwa. Nabagamba senga twali mu Uganda erimu amagezi mukomuvubuka oyo senga ali mu kkomera. Ebigambo bye yayogera statement gye yawa emala amanye ekyatta bbaawe ate yali akirimu ate yali ayagala afe. Tubagamba nnyo okuwasa Abanyarwanda ne muwakana mwesonyiwa abakazi Abanyarwanda gwatalaba ddayo okebera obutambi bw'oyo munnamawulire eyakafuuwa ku CBS owulire statement mukazi wezi yakola mu kamera ojja kugoba omukazi Omunyarwanda ewuwo. Omulambo gwali gwa Bulaaka bakwata omwana w'omugenzi mwana muto ne bamubikkulirako ku kitaawe n'amutunulira bw'ati n'abagamba ono si ddadi ono si ye ddadi.
ono si ye daddy. Omulambo gwaddugala gwali gwa bulaka. Kale katusirike. Alright, ebenga tubitadde ku mabbali ndoza muwulidde bulungi nnyo omukulu Pastor Asiim omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga ebibs birungi era abanamasaka abo mba nga musobola omusajja oyo mutateke kubeera nga mumusabira omuba musobodde nga mumulabyeko sides eyo nga jagenda okubeera nga atambula anytime from now kubanga natera okugenda mu nsiko yasekereranga His Excellency Robert Kyagulanyi Mbu yadduka Mbu ali mu nsiko omushaija okubeera nga alwanirira bannayuganda naye anytime anatera okubeera nga agendayo kubanga abasajja kigambye okubeera nga bamaze dda kubeera nga bamutunuzamu zibba inoculars bagala okubeera nga naye bamukwata bamuteeke ku musango gwa Right Honorable Speaker Anita Among eya embezzlement of fund. Ogenda kwebuuza Honorable Mathias Mpuuga lwaki tebanaba kubeera nga bamukwata. Lwaki tebanaba kubeera nga bamukwata? The only reason is one, lwakuba omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Anita Among ono nga former Speaker wa Parliament of Uganda tanaba kubeera nga akwatibwa naye bamukwatira we bati bonna agenda kukola ki agenda kubapamayo. Nalabyeko abamu nga bagamba Honorable Joel Ssenyoyi naye ayinza okubeeramu biki nabagambye dda owa NUP oba abaana ba NUP bali very clean era nsonga zino eza embezzlement of funds ez'Abannayuganda mbuzi bajeemu okisegera ekintu ekyo. Soka owulirize omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba ng'akukakasa ebyaddala anti Honorable Mathias Mpuuga tagenda kuwona ku luno. Omanyi Mpuuga alowooza ffenna tuli basiru musimanya zayisibwa mu mateeka. Lwaki temuyisa zikola bintu by'abantu munziremu? Nze omuntu yenda bangamba ekyo kyakolebwa mu mateeka yalla. Apartheid obukabbulu mu South Africa lyali tteeka. Slavery mu America lyali tteeka naye nga be bakola bituufu. Ate Mpuuga kino kankikugambe ne bw'olikola kitojja kweyambula miliyoni 5. Mpuuga ne bw'oliba ofudde olijjukirwako nti bannayuganda bakwesiga nnyo naye ne weetaba mu bubbi. Mpuuga kkiriza tosobola Mpuuga kweyambula miliyoni 5. Ate bino eby'ekidongo bye mutulimbiramu Mpuuga mu katoliki nonsense. Evvirama yateekayo obusawo bwa seminti bumeka kwebyo 5. Mpuuga Muganda tumuprotectinge ng'Abaganda. Ekasubi wateekayo mmeka? Nze nateekayo miliyoni 2 ekasubi. Ebyo byakijjega nange ndi wakitiibwa. Bino ebitiibwa beewa ne batuulawo ne bawa ebitiibwa. Sebo oli wakitiibwa mu covid olina ebbaluwa gye wawanga n'empisa ku road block. Mwabeyita ab'ekitiibwa mundageye ti ow'ekitiibwa mu biseera bya covid yakuwandiikiranga ebbaluwa n'ekujja ekasubi n'ekutwala enaakulabye. Ebyo bitiibwa bya munno. Mpuuga toyambula 5 ne bw'oliba oyagala nnyo ne bw'oliba oyagala nnyo. Ogeewa balaba abayita badongo. Nze bakutuma abasiru ontwala. Nedda. Mpuuga yatuyita balonzi atuyita ndiga. Omanyi abalonzi be balimba buli kintu n'endiga. Kandabe ababadde banjogerako ebya swaka benge gye bagenda okwesa. Tosobola kweyambula ne bw'onogenda mu kkooti y'ensi yonna 5 wabitwala. Kituufu yabitwala ne mu mateeka ate n'okusesa okimanyi baazeewa myezi 2 nga bali mu woofiisi bakagiyingiramu. Mwaka gumu baazeewa mu Gwakutaano 2022 nga bakamala mwaka ogwo mu woofiisi. Ambuuza ekibuuzo. Mpuuga ne guruupu bambuulireyo ekyenjawulo kye bakoledde eggwanga kye badizaabingira okusiimwa mu mwaka ogumu kye baali bakoze from 2021 to 2022. Yes, bakimbuulire akasiimo tekiriyo ekyenjawulo ekiro tekiriyo. Tubadde ne ba leader of opposition bawinikiza bafulogutu Ogengalatigo. Yes, nono gundi yaliko leader of opposition yani Nandala Mafa. Si bwe kiri bonga timwabo bawo balowooza buli muntu musiru. Tuli basiru nga bwe musulu tasobola. Mpuuga taliyeyambula 5 ne bw'alikola ki? Ate nze Mpuuga alinkola ki? Mpuuga bwe wali leader opposition mbulireyo bizinesi gye wampa nga nyina okudifendinga. Mbuulira kitange bwe yafa Mpuuga wampa amabugu bwe namwabiza olume oyo mujega namuyita n'omuyita oyo teyampa na mabugu.
Alright, ebinga tubitadde ku mabbali omukulu Katikkiro naye olunaku olwaliro yasobodde okubeera nga afuna ebibye okuva wali eri ow'omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajobi Lumbi. Waliwo information oba waliwo kyetwandiise link of a letter that was going to Luzira nga bagenda gisindikira ba political prisoners ba National Unity Platform nga omukulu amanyikiddwa nga Katikkiro ayagala kubeera nga abatuuza mu kakiiko oba mu conference asobola okubeera nga ayogera nabo nga yagenda okubeera nga middleman wakati wa NUP political prisoners wamu ne President Kaguta Museveni. Ayagala mbu okusinza ku information gwe twafunye okuva omukulu Fred Kajobi Lumbi agamba ntino omukulu Katikkiro ayagala abaana b'enkyukakyuka oba abaana ba National Unity Platform oba political prisoners abali Luzira bali Ichetali abali mu makomera ag'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda basobole okubeera nga bakkiriza emisango egyo omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba wamu ne taata we General Museveni Kaguta Yoweri zibagala okubeera nga bakola ki bazibateekako. Njagala kumanya ebirozo mu comment section gwe nga gwe oba kubanga gwe political prisoner ng'oli eyo mazeeyo emyaka 5, 6, 7 osobola okkiriza eno offer ogambe nti bannange ye nfaaki kanzikirize nti n'omusango naguzza fulume wabweru bampe piki bampe n'ennyumba ntandika okukola ki tandika obulamu obupya. Mujjukira bulungi zino bino byonna omukulu amanyikiddwa nga Nelson Mandela yali mukomera kumala emyaka 27. Waliwo political prisoner gwe tulina aweze emyaka mugenda bwamumbulirawo mu comment section wabanga gyali awo wegininyini asigenda kubalwisa muzuke mulirize omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajobi Lumbi ng'ayogera ku zino ensonga. Mukulu Mayiga kyobadde oyagala okukola mu nzikiza nkijjo nkikubye ku mmeeza kati gw'omanyi ne Mukama Museveni gw'omanyi nze bitebinkwatako era ensi njagala ekitegeere nti kasajja gw'oleka nkwe era abatakumanyi bafiiridde mu ngalo zo nga balowooza boogera n'omuntu ategeera kumbe enkwezenge. Kati Mr. President wonna woli kimanye nti bannaddiini enkwezenge Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yayingidde mu kintu kino Kalanda Stanley nga asevinga Mpuuga y'ensonga lwaki Mpuuga tebannamukwata ye nga alina mission ey'okujjako Museveni okukola ki okukonvinsinga abasibe famire zaabwe naye nga ku luno muyabagambye nti ebintu byonna by'ontuma making sure nti ebintu bino bituukiriza ngenda kukonvinsinga abasibe bakkirize emisango nti beetaba mu lutalo lw'okuggyako gavumenti okukyankalanya Buganda n'okukyankalanya buli kimu naye obasonyiye ogenda bawa ssente amataka n'amayumba n'emmotoka bakkirize ninga wirimu biki wirimu buntu era bano teweewuunyanga bakomredi abamu kubanga eri bakomredi abamu abadde bakkiriza naye nga komredi Waiso Mufumbira ate amaladdamu n'abakonvinsinga mu kkomera ne bakyusa endowooza yaabwe. Ekyo akikoledde ebbanga kyovula ne beebadde mu kkooti yakyankalanye nnyo ng'avumirira abalamuzi ne gavumenti okutyoboola eddembe lyabwe ery'obusibe nga tebasobola kubawa bujulizi nga basira bwereere. Kino kyaleetedde bambega ba gavumenti bali mu kkomera okutegeeza Museveni ne ttiimu ye nti ekizibu kye tulina mu ddiiru eno bakiyita Waiso Mufumbiro. Tusumulula n'addamu n'asiba ne tutega n'addamu n'ategulula. Kati abaana badde bali convinced Waiso Mufumbiro bagambye wano twajja ffenna era tugenda kufa ffenna tetusobola kulya mu struggle kwe. Mukimanyi nti baba bateekako temubikkiriza era temubikolangako. Abaana ne badda engulu. Kati ne bategeeza Museveni nti ekizibu ky'abasibe ba NUP bali mu kkomera bakiyita Waiso Mufumbira. Ne baleeta suggestions ezi 3 zeziriwa. Suggestion esooka ya silent elimination eya Waiso Mufumbira mu kkomera mwennyini mwagiwuliddeko dda. Solution ya Waiso Mufumbira esooka ya silent elimination ng'ali mu kkomera. Eyokubiri yakumukyusa kumujja mu kkomera lyalimu bamutwale mu kkomera eddala bagiyita forceful transfer. Esembayo ng'ebalemeredde yakutayye ng'omuntu bali abala basigaleyo mukuba bo basobola bakonvinsingira eri dani y'okubanga mwali the solution ezi 3 kyovula nti bakomrade information yafulumira bagifulumya nti Waiso Mufumbira bagala muttira mu kkomera lwaki ekinyusi kyekino kyakugamba essaawa zino saasaanya video
tambuza video watatambuza video gono manya tubawa information ya bwerere tusobole okubanga nino okutambuza okusasanya okulikodinga video ndakyo nekikulema kuba kati nze musawo zitali ntuufu olw'ensonga nti nze bwenfuna information mbanda yagala njikuwa kati yeye ensonga lwaki baagala kutta wayusa mufumbira kubanga afuuse stumbling block mu bintu Museveni